ku Salt Media staff. Ba staff ba Salt Media bali ku mukolo guno. Ekisooka mwebale kujja ku mukolo gwa Dora, ekyokubiri mwebale kujja n'abakyala bamwe mwanyuma nnyo ne gye nkomeza mwayambala bulungi abamu mwayamba waliyo omuvandimwe yayambalanga omuvandimwe omulala Mutebi yajja ne kanzu yo ate ng'eyo Bwakabaka bw'e Busoga ninga abana ate kati Robert Mzee akulosinza ati ogenda e Busoga naye mu byonna Dan yayiya oluyimba Dan Evangelist Darapa yajja ne mchala we all the way from Mukono ne basobola okubanga omukolo guno baguwesa ekitiibwa n'asobola okuyiya n'oluyimba oluyimba olw'omugole njagala matwale ku Salt Media staff tulabe engeri gye banyumamu tulabe ne Dan kiki yayimba oluyimba oluyitawo teluyita tugende mu studio tululeke oba gira usigalawo tulwe gunda alupolishingemu kawo magezi kamba twale mu Salt Media staff tulabe engeri gye banyumamu ku mukolo ogwo. Atula ku G256 of course ebiseera ebisinga mutera kulaba nnyo stories etukola ku mpewo Dan ate yazisala yaziteekayo yabeere mabega we ebyo byonna bimulaba affe tubeera mu field ate nabanga ateekayo buli kimu kyonna mukama wange yitawo tuli free aku freestyle guno mukolo gwa Dora tewaliwo kinaki omukulu nsooke akansooke Evanja kubanga yagenda otuwa olukusasobola okubanga twogerako n'omukyala kyekiriwo Yesu yeebazibwe amina yeebazibwe oli otya zendi bulungi nyera ndi musanyufu nnyo. I'm very happy, so excited okubeera ku mukolo gwa Dora era ndi musanyufu nnyo olw'enteekateeka zonna. Webale okuba nti Dora manya atera kuba nterayo kano n'okateekayo webale kubanga oyimiriddewo ku lwa Dora. Weewaawo twebaza Mukama era Katonda yatuyita mu buweereza. Naye olwaleero togenda mu lwapingirayo ako karwapu ako kumuyozaayoza saa kuvaako nga totuwaddeyo karwapu akamuyozaayoza. Of course line zompita nazo soko okasukawo line awo nga bbiri zokka. Line of course ngenda kasuka naye n'ekirala nebaza DJ Giovanni yayiza akayimba akali special. Lindako oli mukundeeta ku kibuuzo kyange lindako awo soko tuwe mu line ogenda kundeeta ku kibuuzo kyange togenda kubba ebibuuzo ndobuka line awo. Wow, okay. Ngera 3:10 agamba omukyala omwegendereza ani ayinza okumulaba omuwendo gwe mungi nnyo okusinga amayinja ag'omuwendo. Bayibuli egamba nti alaba omukyala okufumbirwa alabye kirungi era afuna okuganja okuva eri Mukama. Dan the evangelist atenga Dan the evangelist the rapper ate otukiriza tusobola okubanga twogerako n'omukyala taata tweyanze atula ku G256 of course this is my first time okubanga nyogerako n'omukyala wa Dan the evangelist. Oli otya Yesu yeebazibwe mukyala musumba obulamu buli butya webale kunyuma naye owulidde lwapu gye bakoze owuliddemu obugambo simu bumberere waka akuyiyizayo karwapu awo era abikola tuyubaka obuyozayoza Dora Jimmy's ne DJ Giovanni okutuuka ku lunaku luno olw'essanyu banaye Dora Jimmy's n'omwami we banaye kye bakoze bannange Mukama ekitiibwa kimuddire era tubasabira eri essanyu libeere mu fumbo bwawe paka last. And what I just want to tell Dora is that she should not leave that happiness here. She has to go with it up to the house where she's going, and I love her so much. I pray that it has no anyway. It's good for her also to give the husband twins. Soko olabe omukulu design okuvira dala wansi paka noyambuka wansi aina bu open guno omuga agenda kubanga tubuli erinnya baguyita batya asimanyi na kumanya guno omukulu kati abavandi byote bebambala kumulu se ani akuwadde olukusa okujja ng'oyambadde ng'omuvandimwe ku mukolo gwaffe. Ndiweeyo naye munaye bino byali byatulema. So ne ŋŋamba nti kaneebuzeeko ku muntu abitegeera ennyo yejjana ati oyo akasinza okukunyumira mu session eno gye tulimu. Bannaye bakubye omuziki abagole n'enkyagala nnyo era naffe tulina obikola nga tukyali bato. Kyembadde ngenda kukubuuza ogwo gwe tugukuba ddi? Nanti nzaddako. Waddako? Dora Jimmy's ne Giovanni tuwebaliza Mukama
lugendo lw'obufumbo tebubeera lwangu ne buli alutuukako tusiima Katonda olw'ekkulirabira muwadde tusaba Katonda amukulembere n'omwoyo omutukuvu akuvaringe on their marriage all through. Leka gwe n'okuleka omwana akoze ekintu abaaliwo edda banyumya y'amajanja abanadde okubajja nyuma ya $. Omwana atukoze ekintu ndi zino baziyita batira ziva mu nsi ki akajja bulanda bwe bagiyita si ya bonna era osanga batona balina ezifaanana ezange wano obwedda nkulaba weetala olina rediyo oyogera ki ekiriwo nga bampadde eddimu ery'okukebera security eri wano eri seefu tewaliwo njala gwesudde ku ttaka tewaliwo yazze na kisi tewaliwo yeefaananyiriza kukola nsasage ku mukolo. Omukolo gwa Dora Jimmy's gubadde gwa mawanga magatte. gutya Olaba ekkanzu eno kale eriko busoga kyekyo kati olabye oli ayambadde ey'Abanyarwanda kati nze ndeese busoga atwalabye oli ayambadde ng'omuvandimwe kati gwoleeseyo obusoga kati okulaga nti omukolo gwa Dora gw'abantu bonna gubaddemu buli kimu. Actually kindaze nti ffe abalina ku babeezi nga bwondabye n'owange tulina kubeera na mukwano ogwo okitegeera era nange bwe naba ndeese ente ekiruhula munzikirize nange nteekemu vibe eno muleke bino ebyokubabikka tuzinemuko munzikirize yo kali kyayaffe nsabye bw'osaba omuko ajja kutuusa obubaka eri abazadde ba Marion ne Musima mbasuubiza wano nzija mu ssomero kusoma kati njiga era obudde bwonna kuba twaze tuteeseza nze bwe mmala nga Yasini Kikoyo naye aleeta kandi wazwala suit eyite ekinyankole of course ni promoting a culture omukolo gwitu nogwalyali mubuuze yanjira ngu eshaayona kati shaberanga niwari kusharamu njamwawura eshaayona nturumba ina kakodyo kowayega akokugira ngu turatware tukatware kuri nareba kapo eze zine ravu n'ekintu kikuru zine vibe omugore arwaire kurungi abaire nasemererwa kurungi abantu baizire bambi mu support kandi amazina gabaye marungi muno aha kuturije wanyu ni onoza kutwerekaho guno gw'omuhanda kandi omuntu yashaziremu naba ready kutwara n'ebikwizirana byona. So to me, I pray to God to bless them, abaha abana. I wish them happy marriage. Choko yozayoze Dora Jimmy's n'omwami we. Dora Jimmy's Dora tukuyozayoza okutuuka ku lunaku luno kino kitiibwa era buli mukyala kyeyandiyayanidde okutuukako tukwagaliza obufumbo obulungi. Tuli wano tunyumirwa ku mukolo gwa Dora, of course. Tunyumye nga mutulaba tunyumye tuli bulungi mwe yakagamba akamuyozayoza banyange Dora Jimmy's nakabugo sempungu omutongole. Congratulations mukama kume mu bufumbo bwo osanyuke ofumbirwa musajja gwe saagala ddala